Ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kikoze ekikwekweto mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero mu bitundu by'e Katanga, Wandegeya n'ebiraanyeewo mwe kiggalidde obulwaliro n'obuduuka obutunda eddagala obusobye mu 100 nga buno bubadde tebutuukanye na mutindo. Obulwaliro obumu bubadde n'obutanda bwa ddeeka nga kuno kwe basuza abalwadde. Decongest your clinic. That's all I can say. You need only one bed here. Awalala abasawo babadde tebaasoma nga n'eddagala lye bawa abalwadde lyayitako ate nga tebulina na layisinsi. Okay, your records are poor. I am not impressed. Number 2, you have expired drugs there? Yeah, we still expired drugs after this stock taking because there is a date where they come and take the expired drugs away. Yes. Like you have Nevirapine, you count how many are expired, what's the batch number, and you record when they expired. And even here you are supposed to have mixed, you should have put them in a separate box that is clearly labeled expired drugs, but not put them like this. Obulwaliro obumu obuggaddwa bubadde bukyafu nnyo nga mu kifo ky'okujjanjaba abalwadde ate bavaawo bafunye endwadde endala. Akuliddemu ekikwekweto kino Nasambaziira agambye nti bannyini bulwaliro buno obuggaddwa baakuvunaanibwa era n'alabula n'abantu okubeera abakalabakalaba obutaguzibwa ddagala lyayitako. Adduka agamu ge tusanze nga gayina eddagala eryayitako era tusuubira nti baliguza abantu mu budde bw'ekiro era tusaba abantu babeere beegendereza nga bagula eddagala ekiro baddembe okebera ku expiry dates z'ebiddagala kubanga abantu bano balina eddagala eryo era tetukiza kikigaana nti tebaliwo abantu kyabulabe nnyo eri abantu era tusaba abantu babe nga beekubira nnyo okugula eddagala mu maduuka g'eddagala agalina licenses ezigabiddwa National Drug Authority. Obedi Lutale yakusakidde eggulu lye lino ku Lwabukedde TV.